Abaagalana bangi babeera n'okweralikira okususe buli lunaku. So leero ngenda kusomesa okweralikira okubeera mu makati ag'abaagalana. Obubonero ki bw'osobola okulabirako nti olina okweralikira, kiki ekibuleeta n'engeri gy'okwewala ebyo ebintu. Mu bufumbo oyinza okuba nga oli mufumbo oba oyinza okuba nga oyagala kufumbirwa. So neeyanziza nnyo era de basebo ne banyabo, amannya gange bampita Birapikenock Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Era nga okyali mupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So abaagalana kyesobola okulabirako n'olaba nti like olina okweralikira okususe mu relationship yo. Oyinza okubeera nga oli musajja, oyinza okuba nga oli mukyala, oba nga just muli mu dating, temunaba mwagala mubeere wamu ng'omusajja n'omwami. Ekisooka okweralikirira, okay? Buli kaseera oba nga weeralikirira, eyo esayini eraga mbu olina okweralikira okozesa ki? Okusuuse. N'ekirala nga obeerawo buli kaseera ng'olowooza mpozi omwagala wange andowoozaako ki? Okay? Okweralikira si kibi, naye buli kaseera gw'obeeraawo n'ogamba oba ono ddiya wange oba bebi wange alowooza ku ki? So eyo sayini eraga mbu oyinza okuba nga olina okweralikira okoze ki? Okusuuse. N'akabonero akalala ke tusobola okulabirako nti owulira nga by'okola tewali asiima, omwagalawo tasiima. Okay? Oyinza okuba nga oli mukyala ng'omukoledde ebintu ebingi, oba omusajja oyinza okuba nga omugulidde engoye, owaka olongooseeza, naye gwa muli ng'owulira omusajja kangambe muli mwewuliranga nti oyo omuntu takola ki? Tasiima by'okola. Eyo sayini eraga mbu olina okweralikira okukosa ki? Okusuuse mu relationship. N'ekirala nti otandika okukola ki? Okuluzinga interest eyo mu relationship. Tugamba nti obanga obadde mwagalana nnyo buli kaseera oyagala kubeera wamu n'omuwala ono oba omusajja ono, ojja kusanga nga kati okwagala, ebyo by'okwagala okubeera naye buli kaseera bikendeedde. Eyo sayini eraga mbu olina obuzibu n'okweralikira okoleze ki? Okusuuse. N'ekirala nti waliwo kye tuyita emotional withdraw. Omanyi bwe tukola nga twagalana oba muli mu dating, okay? Muyinza okusula wabweri ng'okubira munno simu, alo, ne mwogera ekiro kyonna ebintu ebitaliimu makulu. Okay? Kati omuntu nga atuuka ekiseera nga olina okweralikira okusuuse, olaba nga ebyo tokyagala okukola. Tosobola kukubirako muno n'ogamba muli mutya, oyambadde ki, nga tukyakola ki? Tukyebyetaaga. Okay? Ne mu bufumbo oba nga muli bafumbo, nti otuuka akaseera nga biri by'okugamba bebi ojja kwambala ki, bebi tunaalya ki, n'omubuuzaako ng'ali ku mulimo, osanga nga tukyakola ki? Tukyabikola. Eyo tugamba ebeera sayini eraga nti olina okweralikira okoze ki? Okusuuse. N'ekirala nti waliwo okubeera nga buli kaseera oli munyiivu, okay, nga tolina nsanyu, nga weeralikiridde buli kaseera, eyo sayini eraga nti olina okweralikira okusuuse mu bufumbo oba mu relationship. Okay? Kati katugende ku ki? Ki ekibireeta bino? Okay? Kati ekisooka ekireeta okweralikira okusuuse mu relationship oba mu bufumbo nti waliwo kye tuyita mu luzungu poor communication, nti abaagalana ababiri engeri gye boogezeganyaamu si nnungamu. Okay? Omanyi bwe mwakatandika nga mwagalana buli kaseera, oli aba akubirako munne, hello dear, oliwa? Ogenda kutuuka ddi waka saawa meka? Okay? Naye nja kutuuka maybe saawa 12 awo ngenda kuba nga nkoze ki? Nga ntuuse. Era jangu mangu ngenda kuterekera amaaso g'okunaaba, ngenda kukola bweti. Okay?
ng'oli amanyi omusajja we saawa zagenda kutuukiramu, amanyi omukyala we saawa zagenda kukola ki okutuukiramu. Naye kati tugamba poor communication, osanga oli nga tasobola kwogera engeri gye yeewuliramu. Ayinza okuba nga oli musajja oba ng'oli mukyala, nti gwe toyagala kwogera engeri gye weewuliramu mu mubiri. Naliwo n'abakyala abalala abalina eno enjogera nti omusajja yalina okunkubira nze simu yekka. So tugamba nti eyo si nnungi. Communication is a two-way, nti musajja akubira omukyala, omukyala naye akubira ki omusajja. So kati obeera nga temwogerezaganya bulungi, kireeta okweraliikira okoze ki okusuuse. Okay? Ekyokubiri, tugamba financial problems, nti nga mulina ebizibu by'essente. Mbadde nga ndaba ku TV, ndaba Bukedde, ndaba TVs, dating channels, bali bagamba I want a man who is financially stable. I want a man who is having everything. I am financially stable. I need a man who is ready to sit with me in marriage. Kugamba nyabo byogamba byobulimba, kubanga economy gye tulimu tetusanga abantu abatono be balina bali financially stable. So togenda kusanga omusajja ali financially stable, naye mu relationship ojja kusanga nga omusajja ayinza okuba nga talina sente ezimala ez'okulabirira nga family, nga olaba ali kustrugglinga okufuna ebyawaka ebyetaagisa, kangambe ng'emmere, oba omusajja akyebase, maama n'asindika omwana, genda dada akuweeyo sente z'omugaati, atuweeyo sukaali. Ojja kulaba nga omusajja anyiize kubanga talina sente ez'okuwaayo. Ne mukyala naye n'akola ki? Naye n'anyiiga kubanga agamba omusajja kigwe mbeera naye mu nnyumba nga tasobola kulabirira family. Okay? So ekyo n'olaba nga kireeta stress ng'olaba omusajja tayagala kwogera n'omukyala, n'omukyala tayagala kwogera n'omusajja. Okay? Omukyala n'agamba njagala kusiba ku nviiri. Omusajja tasobola kufulumya sente ezo. Wano landlord akubanja, mulina pose loan, kati yo omukyala alowooza ku ki? Alowooza kusiba nviiri. Yo omusajja alowooza ku ki? Kusasula landlord oba okugula emmere. So ebyo bireeta obutakwatagana mu maka. So kireeta okweraliikira okoze ki? Okusuuse. N'ekirala nti nga temutegeeragana, kye tuyita misunderstanding mu Luzungu, nti temukwatagana mu njogera, temukwatagana mu bintu ebirala. Like oli ayogera kino, oli ayogera kirala. Onaagamba njagala okukola kiri, oli agamba sikyagala engeri saagala engeri gy'okola sikyagala. Okay? So that misunderstanding nga temukwatagana kireeta okweraliikira okoze ki? Okusuuse. N'ekirala nti oba nga okyali omupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Ekintu ekyokusatu ekyokusatu oba ekyokuna kye twogerako nti waliwo kye tuyita unfaithfulness oba dishonesty, nti waliwo abantu nga tebaagala kubeera n'omukyala omu. Okay? Omukyala omwana w'abandi omutute waka, oba oyinza okubeera ng'oli musajja oba oli mukyala, nti waliwo abakyala abalala b'ogenda nabo out. Oli wano omugamba honey I love you, honey I love you, naye nga wabweru olina abakyala abalala b'okola ki? Beweegaddanga nabo. So eyo omukyala wa discovering ekyo kireeta ekyo kye tuyita okweraliikira oba kireeta stress ow'amaanyi. Okay? Omukyala oyinza okuba nga naawe oli awo, omusajja we ali faithful, naawe gwe toli faithful, nga oli wabweru ogenda n'abasajja abalala, omusajja waakuleka waka n'agamba ngenze kukola, ng'oleeta abasajja abalala ki? Mu nnyumba. So ojja kusanga nga omusajja we wakitegeerako, kijja kuleetawo ekituyita stress oba okweraliikira okusuuse eri abaagalana oba mu bufumbo, oba nga muli mu dating no discovering nti oli akukiitingako oba alina abawala abalala bayagala, kireeta ki? Okay? Then waliwo faithfulness etwogerako nti faithfulness eyinza okuba nga waliwo by'osuubiza muno n'ogamba honey
hani ngenda kukolera bwenti nja kugulira olugoye lwa Christmas hani nja kutwala ku beach okay notuuka akaseera nolabanga sente tokyalina nolema okukola ki okubituukiriza tekugamba what unfaithfulness oyogera ekigambo naye nga tobituukiriza kireeta mu bufumbo oba mu relationship oba nga mu dating oba kireeta okola ki okweraliikirira okukoleza eki okusuuse nti waliwo kyebiyita jealous olina ebbuba lingi kandi nga nze omusawo oyinza okuba nga omukyala wange tantegeera bulungi bw'andabako n'abawala abalala nga buli kaseera bw'oddayo ng'alina ebbuba anyiize kireeta ki ekyo kireeta kye tuyita ki okweraliikirira okusuuse. Ngamba nti oba okyali mpya ku kino ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala nti ekintu ekisembayo ekintu ekisobola okuleeta okweraliikirira okusuuse mu baagalana nti waliwo kye tuyita mu luzungu expectation. Omanyi bwe tugenda mu bufumbo omusajja naye alina kye tuyita expectation n'omukyala naye alina ki expectation. So nga tukyagalana tukyali mu dating oli agamba hani wengenda ipoza agenda kundabirira bulungi tagenda kubeera mukambwe gyendi tagenda kunkuba empi naye ogenda kutuuka mu bufumbo osanga omukyala gwali oyagala nga mulungi nnyo oyinza okusanga nga ebyokufumba tabimanyi buli kaseera abeera ku nviiri zokka okay wali olowooza ajja kwongerako ekintu maybe ayinza okwongerako amagezi ne mwezimba osanga omukyala nga ki si byaliko. So ekyo tuyita expectation. Naye omukyala ogenze mu bufumbo maybe osuubira omusajja ono okukwata nga angel oba nga malayika naye n'osanga omusajja ngeri gy'akuyisaamu nga ki si ngeri gye wali olowooza okay tukiyita expectation. So obeera expectations abasajja n'abakyala babeera ne expectations oba ebyokusuubira bingi biri different okay. So engeri ki gye tusobola okwewala oba okutangira bino ebintu, what are the solutions to overcome stress in a relationship? Okay, number one, communication is very key. Okay, let us talk to each other in a respectful way. Inti leka to improving oba engeri gye twogera ne munne, engeri gy'oyogera n'omusajjawo oba omukyalawo oba boyfriend we oba girlfriend wo, nti engeri gye twogeramu ematalinga nnyo. Communication is very broad. Communication ekintu kiwanvu kinene nnyo nti omuntu wabeera nga akola oba akolera Saudi Arabia oba akolera nti communication buli kaseera mulina okuba nga mwogezeganya. Dia wasuza otya, muli mutya waka, ku mulimu wasanze buzibu ki, era olunaku lwakutambulidde lutya. Okay, naawe omukyala tolinda musajja okukubira simu, mukubire simu omubuuze, dia how was your night, how did you sleep? Okay, obuntu obutonotono bwebutyo bwebukeepinga relationship nebeera nga ki y'amaanyi. Okay, so communication webeera nga nnungi ng'omanyi muno kyakola naawe okimanyi oli abeerere n'agamba mukyala wange aninze waka, mukyala wange oba omusajja wange aninze waka. So kibuildinga relationship nebeera nga eri ki eri strong. Tulina okukola ki kuyiga, like olina okuyiga engeri gy'okwenyonyolamu, like engeri gye weewuliramu, like oba ng'onyiize osobola okugamba dia n'ogamba jangu njagala twogere. Okay, lwaki ati leero mpulira ndi munyiivu kubanga wakoze bwoti bwoti. Okay, ekintu kye wakoze oba ekigambo kye wayogedde ku makya ekyampisiza ki bulungi. So osanga abakyala ebintu babikeepinga mu mutima gwabwe, oba omusajja yamunyiza akantu n'akatereka mu mutima, n'osanga kati ebintu byonna omusajja ebibi byakoze maybe yayogedde ekigambo n'okola ki n'obitereka mu mutima. So kiteeka akaseera ne kibeera nga bomu ne bi-explodinga. So nti tuyige engeri gy'okola ki expressing our emotions. Bw'oba ng'onyiize muno osobola okumugamba nti dear, oh honey, I am not happy, siri musanyufu. Okay, nga bw'okyogera bw'otyo obeera ng'oli relieved from what? From stress. Okay, waliwo kye tugamba listening, active listening, nti muno bw'aba ng'ayogera muwulirize ky'agamba. Waliwo omuntu oyogera
already akuzeemu nga tanaba okuwuliza ky'ogamba. Oli akubuuza lwaki okomyewo wakaleeti, lwaki tewaze mangu, lwaki simu yange tewagikuute, oyagala kukiddamu? Agamba obadde okubira abakyala abalala, obadde okubira abasajja abalala. Okay? There you are not listening. There is what we call active listening. So omuntu olina okumuwa obudde akunyonyole, okay? Then ofunemu point. Okay, lwaki teyankubidde essimu oba lwaki teyagikuute, lwakuba kino kyekyabaddewo. Awo osobola okufuna ekyomukola ki ekyokumuddamu. Naye oli atanaba kumaliza statement g'olready omuwadde answer. Era obadde n'abakyala abalala, era obadde n'abasajja abalala. That one you are not what? Listening. So mu nfumbo twetaaga abantu abasobola okukola balina what you call listening skills. Kubanga listening skills osobola okugira, you can learn the listening skills. Osobola okuyiga okuwuliza omuntu. Then waliwo obuntu obubeera butonoto mu maka nti bwe bubeeramu obanga oli akunyiziza mugambe nti onyiize mu resolving ka issue musanyuwagane. Naye obuntu obutonotono bwe bubeera ne buzimba akayumba osanga nga kati bifuuse ebintu ebinene. So mufune engeri, mu Luzungu tugamba solution. Look for a way how to overcome them. Mutifuna engeri y'okubigonjoolamu mu maka. Okay? Bwe mubigonjoola, then ebintu ebyo tebigenda kubaleetera stress ki mu bufumbo oba mu relationship yammwe gye mulimu. Okay? Nga ndi kusembyayo nti waliwo kye tuyita respect boundaries. Okay? Nti omukyala olina okumanyawo okoma, oba oyogera n'omwami oti manya ewookoma, toyogera buli kimu n'otuuka n'okuvuma omusajjawo oba mukyalawo, nti set a boundary nti bwentuuka wano sirina kuyita wano. Kubanga sometimes oyogera n'onyiza omukyalawo oba omusajjawo osanga nga mu nnyumba walimu olutalo, waliwo entalo nga muyomba buli kaseera kubanga waliwo ebigambo by'ayogedde mu maka. Okay? So ekirala nti let us give each other respect, nti obanga oyogera munno muwe ekitiibwa kye ng'omusajja, muwe ekitiibwa kye ng'omukyala. Omukyala oyinza okuba nga wasoma nnyo, yes wasoma, naye olina okuwa omusajjawo respect because Katonda agamba ati abakyala mulina okukola ki? Okuwa abasajja bammwe ekitiibwa, oba you be submissive. N'omusajja olina okwagala mukyala ki? Omukyalawo. So wetwewagana mu maaso g'abantu, mu maaso g'abaana baffe, ojja kulabanga okweraliikirira okwo kuvaawo. Okay? Nga nsembyayo ngamba nti waliwo ekintu tuyita counseling. Okay? Obanga mu relationship olaba video yange ngamba nti nga tonaba kuyingira mu nfumbo, waliwo tetugamba nti sooka ofune kansala oba oyogere ne ssengaawo akugambe ebintu ebikikola ki ebeera mu nfumbo. Okay? Abamufuufe tuli interested in sex. Sex osobola okugikolera mu lunaku lumu, lunaku bbiri, wiiki emu, olaba nga tokyalina kwagala kwa sex. So tugamba nti obufumbo si sex, naye obufumbo olina okumanya nga gwe omukyala si kyesobola okukola mu bufumbo. Bwengenda mu bufumbo, engoye z'omusajja amanye okukola ki? Do I know how to iron the clothes? Manye okufumba. Manye okukola ki? Abaana okubalabirira, manye okulabira omusajja wange. Okay? Ebintu ebyo kasita obimanya kireducinga stress. Naawe omusajja bw'ogenda mu bufumbo oba omanyi nti omukyala wange mulabirira ntya, emmere n'agifuna ntya, emmere gyena okulisa abaana bange. Okay? Abaana njagala bakule mu style ki. So kati bwe mubeera mu counseling oba ne mwogera n'abasumba, babayigiriza engeri y'okukola ki? Okubeera mu nfumbo nga mwagalana, nga temwevuma engeri gye mubeeramu. Kubanga waliwo abagamba bayinza osanga omukyala n'ogamba ono talina buzibu, naye okenda mu nfumbo ojja kusanga nga omukyala gwe wali osuubira nga si eyo gwakola ki? Gwosuubira. Naye kati what we have to do is what we are saying that you have to prepare your mind for marriage. Okay? They have to talk to you about that marriage is not about sex. Marriage is about responsibilities, and each of you has to know what you're supposed to do in marriage. Nti
igwe omukyala olina okumanya by'okola byonna okukola mu bufumbo, naye omusajja alina okumanya byakola ki. Naye osanga oli omusajja ayagala okukola bya mukyala, n'omukyala ayagala okukola byaki bya musajja. Kati n'osanga kati nga tupulinga ropes. Okay, so ebintu byeŋŋamba nti bye bikuleetedde stress mu bufumbo, era nga oba okyali mu laavu oba nga mukyali mu dating, ŋŋamba nti try to resolve your conflicts, try to go for counseling, babagambe, era ogende mu bufumbo ng'omanyi nti omusajja wange alina weakness bw'ati, omukyala wange alina weakness bw'ati. Kijja kubayambako okwewala okweraliikirira okusuusa ki mu bufumbo. Obanga okyalina pya kwano ku channel yange, ŋŋamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala, era ŋŋamba nti osobola okuŋŋamba mu comment section kiki kyoyizeemu, kiki kyoyagala twogereko oba tusomese ekiddako. Neeyanziza nnyo, nja kubala mu video yange nga nsomesa okweraliikirira mu baana abasomi. Oba ng'oli musomi, eyo video ejja kubeerayo, girinde nga bw'ejja. Mwebale nnyo.